Weewaawo tendeeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange okubanga tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Nga bulijjo amanya mazima Kenneth ng'era neebaza Katonda olw'obulamu bwo gwenna agitwala eddaala okwekuumira mu byawandiikibwa ate era n'ensiima Mukama Katonda waffe olwa famire yo n'olw'emirimu egy'emikono gyo. Olunaku olwaleero twagala tweyongereyo ddala mu kusoma kwaffe kwe tuli ogenda mu maaso nakwo mu kitabo eky'Abaefeso. Ng'era olunaku olwaleero tutunuulira olunyiriri oluggya nga lwe lunyiriri olw'18 wansi w'omutwe gwe tuyita obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe mu batukuvu bwe buli. Obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe mu batukuvu bwe buli. So y'ensonga gye njagala tubeere nga tugenda mu maaso n'ofiirako ddala. Era waliwo ebintu bya mirundi ng'esatu bye njagala tubeere nga twekkaanyiza ddala. Ensonga esookera ddala nga mumulisibwanga amaaso ag'omutima gwammwe. Nga mumulisibwanga amaaso ag'omutima gammwe. Ekyokubiri, mu okumanya essuubi ery'okuyita kwe bwe liri. Mmwe okumanya essuubi ery'okuyita kwe bwe liri. Ekyokusatu, obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe mu batukuvu bwe buli. So zezo ensonga esatu sizijja walala era nzijjira ddala omwo mu lunyiriri. Nakugamba gwena eyeewaddeyo okuyiga ojja kuba na bingi by'ojja okuba nga otegeerera ddala mu ngeri ennungamu gy'ogwanidde okukwatamu ekigambo kya Katonda. Kubanga bw'olaba engeri eno gye tuli okusomesaamu ekuyambira ddala okubeera nga omuntu toyanguyiriza kudduka ku kyawandiikibwa kiddako, wabula ng'osoose n'otegeerera ddala nti kyoleka emabega okinnyonnyose n'okitegeerera ddala amakulu agali omwo gonna ekiriisa kyonna ekiri omwo okifunyidde ddala bulungi. So y'ensonga lwaki ensomesa ey'okukwata ekitabo n'osomesa ekitabo mu bulambulukufu bwakyo n'okwata ssuula ku ssuula lunyiriri ku lunyiriri nkulu nnyo kubanga ekuliza ddala baki Abakristaayo. So nja kubanga ntandika n'ensonga esookera ddala mu lunyiriri lw'18 nga mumulisibwanga amaaso ag'omutima gwammwe. Nga mumulisibwanga amaaso ag'omutima gwammwe. Ensonga eno nkulu nnyo yakutegeera nti kubanga tugwanidde okubanga tutegeera nti olunyiriri lw'18 lugoberera olunyiriri lw'17. Pawulo bwe yali agenda mu maaso okubanga akola essaala ku lw'abo Abaefeso nga ayiwa omutima gwe eri Katonda ng'ayaayaana baweebwe okutegeera. Bw'otuuka ku nsonga eno gy'ayogerako ey'amaaso, ekigambo amaaso kirabikira mu kitabo kino eky'Abaefeso omulundi gumu. Naye bw'oba otutte endagaano yonna empya, ekigambo kino amaaso kirabikira mu ndagaano yonna empya emirundi 12. Emirundi 12. Era nga ebifo ebirala w'osobola okubanga olaba ekigambo eky'amaaso ye Bagalatiya essuula ey'okusatu olunyiriri olusookera ddala lugamba nti basirusiru mmwe Abagalatiya, ani abaloga? Tekyali mu maaso gammwe okuba nti Kristo mwamulabira ddala engeri gy'agenda mu maaso n'okuba nga akomererwa? Nga tokomyawo bw'ogenda mu Yokaana ekisooka essuula esookera ddala olunyiriri olusooka egamba nti ekyo kye twalaba okuviira ddala mu lubereberye, kye twawulira era kye twalaba n'amaaso. So ogwo mulundi gwakubiri era oba ogenza ne mu kitabo ekubikkulirwa olaba ensonga y'emu. So ensonga enkulu gye nyaga tuteekeko amakanda wano nga tukyali ku kigambo kino ekiyitibwa amaaso kwe kutegeera nti okunnyonnyola okw'ekigambo kusalibwawo kyawandiikibwa ki oba na bulambulukufu ki obw'ensonga we kiba kikozeseddwa. Ekigambo amaaso wano kisobola otegeeza ekintu ekirala mu kyawandiikibwa ekirala. So ekyawandiikibwa ky'oba ogenda mu maaso n'okubeera nga wekkaanya, olina okutegeerera ddala nti ekigambo ekikozeseddwa mu ekyo ekyawandiikibwa kitegeeza ki wano ate wali kitegeeza ki, kubanga engeri gye kiba kikozeseddwamu mu byawandiikibwa eby'enjawulo mu bulambulukufu bw'ensonga obw'enjawulo, obulambulukufu obw'ensonga bwe busalirawo ddala amakulu ag'ekyo ekigambo. Naye bwe tuba tutunuulidde mu ngeri eya bulijjo oba mu
before ebyenjawulo ekigambo amaaso bwe kiba kikoleseddwa kiba kisonga kukulaba, kiba kisonga kukulaba. Naye bwe tutuuka wano mu Befeso mwe tuli essuula esooka olw'18 ekigambo amaaso wano kitegeeza ate ekintu ekirala. Twala ekyokulabirako. Omu ku ba filosofia ayitibwa Filo yagenda maaso n'okubanga agamba ng'amaaso bwe galeeta ekitangaala eri omubiri bwetyo n'endowooza bweri ku mmeeme zaffe, bwetyo n'endowooza bweri ku mmeeme zaffe. Era tusobola okugamba nti kimanyikiddwa nnyo nti amaaso kabonero kakutegeera, kabonero kakutegeera. Mufunze omuntu oba otambula n'olaba ebintu ebyenjawulo, okulaba kuno kukuyamba okutegeera nti eno ensonga bweti oba nsonga bweti. Omuntu n'ogenda maaso n'okwawula ng'era bwe tulabye ddala mu Ezekieri 1:18. Naye ensonga eri maaso gaffe wano mu Befeso 1:18 Bayibuli bw'eyogera ku amaaso ag'omitima gyaffe tesonga ku kintu kirala kyonna, esonga ku ndowooza zaffe, esonga ku ndowooza zaffe. Era tujjukire nti Bayibuli bw'eyogera ku mutima, omutima kye kitundu muffe abantu kye tusobola okugamba nti y'entabiro ey'obulamu bwaffe n'ebirowoozo, y'entabiro ey'obulamu bwaffe n'ebirowoozo. Ffenna tujjukire bulungi Ngero 23:7 egamba nti omuntu nga bw'alowooza mutima gwe bw'atyo bw'ali. So mitima gyaffe tulowooza. Era bw'osoma Yeremiya 17:9 egamba omutima mulimba nnyo nnyini ddala. Omutima gwe gumu Bayibuli bw'eba egwogerako eraga nti guzingiramu kye tuyita endowooza yaffe oba n'ebyo bye twagala. Endowooza yaffe n'ebyo twagala ng'era bw'olaba mu Yeremiya essuula 10:7 ng'alaga nti nze Mukama Katonda wammwe, nze akema omutima n'ebirowoozo kyo bitambuliramu. So ku lw'ensonga etuli mu maaso, Pawulo bw'agenda mu maaso n'agamba nti nga mumulisibwanga amaaso ag'omutima gwammwe. Ensonga enkulu gye tuliko ey'amaaso wano kwe kutegeera amaaso ag'emitima gyaffe gasonga ku kintu kimu, gasonga ku ndowooza zaffe oba okutegeera kwaffe. Endowooza yaffe oba okutegeera kwaffe, endowooza yaffe oba okutegeera kwaffe. Jjukira tweyambisa endowooza yaffe okubeera nga tutegeera amazima. Tweyambisa endowooza yaffe okutegeera amazima. Omuntu atalina ndowooza tasobola kutegeera, naye endowooza yetuyamba okuba nga tukola tutya tutegeera. So ogwanidde okutegeera lwaki Pawulo yali akola essaala eno gyakola ku lw'Abefeso. Abasinga tukomye ebintu bino mu mabaluwa, ne bino ebintu byatuwandiikirwa ffe ffenna. Tujjukire nti essaala zino ezaakolebwa eri abantu bano, essaala zino zikolera ddala eri ffe ffennyini. Kikulu nnyo gwe okutegeera lwaki Pawulo yakola essaala eno. Newankubadde gwe nange tuli Bakristaayo, naye tukyayina ebyasigalira eby'ekibi mu bulamu bwaffe. Era ekibi ekyo kye kireetera endowooza zaffe okubeera nga zeetaaga okumulisibwa. Ensonga lwaki tubeera n'obunafu okubeera nga tubaako ebyawandiikibwa bye tutegeera era ne tugendera ddala mu maaso n'okubeera nga tukola tutya nga tuwakanya ebyo ebiwandiikiddwa. So mu kuba nti tukyayina ebyasigalira eby'ekibi nga waliwo ekitundutundu eky'ekibi ekikyatutawanya mibiri gyaffe, ensonga lwaki tukula mu myaka, ensonga lwaki tulwala, ensonga lwaki tufa. So ebyo byonna ng'obitadde wamu kwe kutegeerera ddala nti bw'ayogera ku nsonga ey'okumulisibwa, ensonga eyo nkulu nnyo eri abantu abakyayina ekitundu eky'ekibi oba ebyasigalira eby'ekibi mibiri gyabwe. Ekigambo okumulisibwa kiva mu kigambo eky'Olyonaani ekitegeeza okuleeta ekitangaala. Ekigambo okumulisibwa kiva mu kigambo eky'Olyonaani ekitegeeza okuleeta ekitangaala, kituyita fotizo. So ekigambo ekyo okumulisibwa kirabikira mu bbaluwa eno ey'Abefeso emirundi 2. Okwo nga kw'otadde Befeso 1:18 gye tuli osoma,
era nga kwotadde ne Befeso 3:9. Naye mu ndagaano yonna empya ekigambo kino okumulisibwa kirabika emirundi 15. Wabula kubanga tuzeeyo ku nsonga kikulu nnyo kubanga tutegeera nti mu kuba nti endowooza zaffe n'okusalawo kwaffe kukyagenda mu maaso okukosebwa, ebyasigalira ebyo eby'ekibi ebiri mu mibiri gyaffe, y'ensonga lwaki twetaaga okutegeera okw'omwoyo, y'ensonga lwaki twetaaga okumulisibwanga. Oluganda ekijjayo na bulungi ng'ekiyita okumulisibwanga. So okumulisibwa kuno tekujja mu ngeri ndala, tekujja ng'omuntu agenze ku lusozi, tekujja ng'omuntu asiibye, tekujja ng'omuntu awaddeyo. Okumulisibwa kuno kujja olw'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu yaleeta okumulisibwa kuno. Era bwe mba nkusomeddeko bulungi osobola okusiimira ddala kye ndi okugamba. Tutwale ekyokulabirako. Okumulisibwa kuno kwa mwoyo kubanga kutuweebwa omwoyo omutukuvu. Bw'osoma Bakolisaayi 1:9 egamba bw'eti, egamba nti naffe kyetuva tetulekaayo okuva ku lunaku bwe twawulira okubasabiranga, okubeegayirira, mulyoke mujjuzibwe okutegeera by'ayagala mu magezi gonna n'okutegeera eby'omwoyo. Ensonga eyo nkulu nnyo nnyini ddala. So embeera eyo ate era y'emu ogirabira ne mu kitabo ekya Luka essuula 24:25. Bayibuli etulaga Mukama waffe bwe yasanga abayigirizwa b'emirundi ebiri abali batambula nga beewunaganya ku nsonga eno n'eri. Bayibuli bw'egenda maaso n'okulaga, Mukama waffe n'ayogera kale ye n'abagamba nti mmwe abasirusiru abagayaavu mu mutima okukkiriza byonna bannabbi bye baayogeranga. Ndowooza olaba obusirusiru we buba bukiikirya embeera etali yakumanya. Bw'ayogera bw'ate kitegeeza nti omuntu atannafuna kumanya mu mbeera emu endala abeera n'embeera ey'obusirusiru. Era obusirusiru obwo buvaawo butya? Bw'otunula 45 Bayibuli bwetweraga n'alyoka ababikkula amagezi gaabwe bategeere ebyawandiikibwa. Kino ffenna abawuliriza tukyetaaga. Waliwo ebyawandiikibwa ebyenjawulo bye tulinamu obusirusiru nga twetaaga Katonda atuyambe olw'omwoyo we omutukuvu abikkule amagezi gaffe tutegeere ebyawandiikibwa. Obuvuyo leero bwe tulaba mu kkanisa buleeteddwa nsonga eno ey'obusirusiru abantu bwe tulina mu byawandiikibwa. Abantu abalanga basomesa ebintu nga tebikwatagana, onayogera kino onayogera kiri. Abalala ne balowooza nti beetaaga okuweebwayo okumanya okulala, beetaaga Katonda abeerage mu ngeri ate ey'enjawulo esukkuluma ebyo ebituweereddwa mu byawandiikibwa. Mu kuba nti balina obusirusiru mu byawandiikibwa batuuka ne balowooza nti n'ebyatuweebwa tebimala, beetaaga Katonda abaweeyo obubaka obujja. Naye Katonda ekyo tagenda kikola, kyagenda okukola kiri kimu. Agenda kubeera nga atubikkula amagezi gaffe okutegeera kwa byonna bye twetaaga okumanya bituweereddwa. Yokaana ekisooka, bw'osoma Yokaana ekisooka essuula 5 olunyiriri 2 bw'etyo bw'egenda maaso n'okunyweza egamba nti era tumanyi nga omwana wa Katonda yajja n'atuwa amagezi okutegeera. Kino kino kye tulaba ano mu Yokaana ekisooka essuula 5 kye kino Pawulo kyali asabira Abeefeso, kye kino kye tugwanidde naffe okubanga tufunira ddala, okubanga tunnyonnyokera ddala ebyawandiikibwa, tutegeerye ddala Mukama waffe Yesu Kristo okuyita mu ebyo ebyawandiikibwa. Nga bw'olaba ano ekigamba mu Yokaana ekisooka 5:2 era tumanyi nga omwana wa Katonda yajja n'atuwa amagezi okutegeera n'okutegeera, tutegeere ow'amazima era tuli mwoyo ow'amazima, omwana Yesu Kristo, oyo ye Katonda ow'amazima n'obulamu obutaggwaawo. Abatume ekyabaweebwa naffe tugwanidde okubanga tuweebwa ensonga eno y'okubanga tukola tutya? Tutegeerera ddala amazima agakwatira ddala ku nsonga yennyini. Ensonga lwaki Pawulo baganda bange abawuliriza ne bannyinaze
Paulo yakola essala gye yakola ki yagenda maaso n'okubanga akola ng'agamba ng'ayogera nti nga mumulisibwanga amaaso ag'omutima gwammwe. So ensonga eno nkulu nnyo. Paulo yasaba ng'asaba ku lw'Abeefeso Mukama aggulewo ababikkule emitima gyabwe olufu olwo lwali ku ndowooza zaabwe lugibwe basobole okutegeera. Era nga bwe nakulaga nti newankubadde Omwoyo Omutukuvu agenda maaso n'okubikola endowooza zaffe bwe tumusaba okuba nga tutegeerera ddala ebyawandiikibwa, Omwoyo oyo tatuwa bubaka bujja wabula atuyamba kutegeerera ddala ebyo ebyawandiikibwa, atuvuunulira ebyawandiikibwa ebitutawaanya bw'aba amaze okubikula endowooza zaffe ne tubeera nga tusobola okutegeera amakulu agali emabega g'ebyo ebyawandiikibwa, wabula tatuwa bubaka bupya nga bwe tuli abantu leero abeeyita abatume, abeeyita bannabbi, tebafuna obubaka obujja obukwata ku nsonga eno n'obukwata ku nsonga eri. Byonna gwe nange bye tulina okutegeera bitweddwa mu bitabo 6:6. So olutalo luli mu kuba nga tutegeerera ddala ebyo ebyatwebwa nga tweggulirawo ddala eri ensonga ziri ze nasongako mu Lunyiriri 17 twali tulusomesa. In fact n'omu ku basajja abaatandika omugendo ogw'okubeera nga abantu batandika okubeera nga bateekera ddala obwesige bwabwe ku kigambo kya Katonda ayitibwa Martin Luther yagamba ekifuula omuntu okuba nga theologia, omuntu oyo alina okubeera nga mumalirivu era omuntu eyeeweereyo ddala mu ssaala, era omuntu oyo agwanidde okubeera ekyokubiri, omuntu oyo agwanidde okuba nga yeefumiitiriza ku kigambo kya Katonda. Ekyokusatu, omuntu oyo agwanidde okubeera nga mu masekkati g'okusoomoozebwa mwalagira ddala obwesige bwe eri ebyo ebyawandiikibwa. So bino si byakukola kintu kirala kyonna, bino byakwewaayo omuntu mu ssaala, omuntu mu kusoma n'okwefumiitiriza ku kigambo kya Katonda, ate ne masekkati g'okusoomoozebwa tulagira ddala nti tutegedde. So Omwoyo Omutukuvu akola mu bulamu bwaffe ng'atusobozesa okutegeerera ddala ebyo ebyawandiikibwa wabula tatuwa bubaka bujja. Waliwo emiganyulo egy'amaanyi gye tufuna mu kubeera nga tufunye okumulisibwa kuno. Bebbulaniya essula 10 Olunyiriri 32 lusonga ku nsonga eno nga lugamba nti naye mujjukire ennaku ez'edda bwe mwamala okwakirwa. Omuwandiisi ono alaga nti abantu bano waliwo ekyabatuukako bwe baali bamaze okuba nga baakirwa. Ekyabatuukako si kirala, kye kino wammanga agenda mu maaso n'anyweza ng'alaga nti mwagumira okubonaabona. Omuntu ng'amaze okwakirwa, amaaso ge gamaze okumulisibwa eri ensonga ez'enjawulo, ne bwe kubeera kubonaabona nga kuze oba kusoomoozebwa, omuntu oyo ajja kuyimirira. Ekitawaanya abantu olunaku olwaleero oba ekitutawaanya kwe kubeera nga tulina ebintu ebimu, tulina obusirusiru mu byawandiikibwa ebimu. Kati embeera bwe kutuukako nga yakusoomoozebwa, olowooza oluusi nti tewalokoka, olowooza nti tewakkiriza bulungi, olowooza nti oba 1/10 kyesiwaayo, oba kubanga sisiiba, oba kubanga sikola kino. So bw'ogwate ku bafere abanoonya ab'ebizibu, bo bajja kugenda ddala maaso n'okulagira ddala nti waliwo by'otakola buki bulungi. Ate era Bayibuli emu etulaga mu Bebbulaniya essula ey'okumeka ey'omukaaga olw'okuna paka olw'omukaaga nti abo bonna baba bamaze okwakirwa ne babeera nga batuuse ne kuddaayirira kigambo kya Katonda n'ekirabo eky'omu ggulu, bwe babivaamu tebasobola kuddizibwa mu kwenenya. Abasinga batya ekyawandiikibwa ekyo, n'ate ekyawandiikibwa ekyo kyawandiikibwa ffe, nti okulabula kwonna kwola mu byawandiikibwa kuba kugendereddwa kuyamba gwe nange okubeera nga tunywereza ddala ekyo kye twakkiriza n'okuteekera ddala obwesige bwaffe ku Katonda. So bw'obeera awo ngo bino ebyandiikibwa bikutiisa, kiba kitegeeza nti tewalokoka. Eyalokoka bino ebyandiikibwa bibyo byakunywereza ddala, nti bw'ogamba nti walokoka tambulira ddala ng'omulokole. Tebakugambye no toli mulokole, naye gwe kiki ekikutiisa bw'oba nga walokoka, lwaki totambula nga mulokole? So ebintu ebyo bikulu. Ate waliwo n'abalala nga bali mu mbeera ey'obusirusiru oba mu mbeera ey'okuba nga
beetaaga okumanya naye nga tebamanyidde ddala tebeetaaga okumanya. Kino kyaliwo mu kanisa eya Lodokiya. Bw'osoma ekitabo eky'okubikkulirwa essuula eyokusatu olunyiriro lw'17 bwe batwe bayogera ab'ekkanisa eya Lodokiya. Mukama waffe bwe yagenda mu maaso n'okukwata ebigambo byaye nga bagamba nti ffe tuli bagagga, tugagga wadde tetulina kye twetaaga. Bebelaga ne mutamanya nti muli bubi nnyo, mugwanira okusaasirwa, muli banaku, muli bazibe, muli bute. Era mbawabula okugula zaabu owannamaddala era mufune n'obugagga n'engoye enjeru musobole kubanga mwebikkako n'okuswala kwammwe okw'obukunya musobole n'okubeera nga muteekebweko n'amafuta ku maaso mulyoke musobole okulaba. So kati waliwo abantu abali mu mbeera ey'obutamanya naye ng'ate tebakkiriza nti bakola ki? Tebamanyi, ate tebakkiriza kubanga tebamanyidde ddala nti tebakola ki? Tebamanyi. So olunaku olwaleero weekiri ekyo, abantu ng'afunyeeko kano afunyeeko kali n'alowooza nti yakola ki? Yatuuka. Naye mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo obutategeera bulungi byawandiikibwa, obutamutegeera bulungi okuyita mu byawandiikibwa, ekyo kyonna kiba kiraga butamanya n'okuba nti waliwo embeera ey'obusirusiru etutawaanya. So bwe twogera ku kye tuyita okumulisibwa oba omuntu okwakirwa okwo kuba kuleeteddwa Omwoyo Omutukuvu. Mulimu ogw'okwakirwa buweereza obw'Omwoyo Omutukuvu obutwalira ddala ebbanga eggwanvu mu bulamu bw'Abakristaayo. Nti leero bw'akuyamba okutegeera ekyawandiikibwa kino, togamba nti nze mmaze. Waliwo ebyawandiiko ebirala by'osanga bisigale nga bikutawaanya. So omulimo guno muwanvu nnyo, Omwoyo Omutukuvu agendera ddala maaso n'ogukola mu bulamu obw'abakkiriza paka olunaku luli gwe nange lwe tunaayambula emibiri gino. Naye kaakano ng'okyali mu nsi muno weetaaga okumwesigamako ebiro byonna, akadde konna, akuyambe okubanga otegeerera Kristo okuyita mu byawandiikibwa. Omulimo guno yagutandikira ddala nga tetunnaba na kubanga tukyusibwa oba nga tuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Yokaana 16:8 paka 11 eraga nti waliwo engeri za mirundi 3 ez'okulumirizibwa kujja olw'Omwoyo Omutukuvu. Kimu ku kyo atulumiriza ekibi, atulumiriza obutuukirivu n'omusango. Ebyo bwe yali abikola, yabikola n'atutuusa ku ddaala eritegeera obuzito bw'ekibi kyaffe n'okukkiriza amazima agakwata ku Yesu n'okutegeera nti omusango gwali gutulindiridde olw'okwonoona kwaffe. So obuweereza obw'ekkanisa bwakukakasiza ddala nti tuyambako abantu okubatuusa ku ddaala ery'okubeera nga endowooza zaabwe zigenda mu maaso n'okuba nga zimulisibwa, nga tusomesa amazima ag'ekigambo kya Katonda. Nalabula luli ne kaakano ndabula omuntu yenna ng'akyekuumidde wansi w'obuweereza obulimu omusajja nga leero bw'azuukuka kyalowoozako kyasomesa, abuukira eno n'abuukira n'eri. Abantu abali wansi w'obuweereza obw'engeri ng'eyo tebasobola kukula. Omuntu alina okweteeka wansi w'omusajja atwala akadde mu ssaala, atwala akadde mu kusoma ekigambo kya Katonda n'okunoonyereza ensonga ez'enjawulo, ate era omusajja oyo alina okubeera ng'akola ki? Akwata kitabo ku kitabo, ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri, n'atandika okunnyonnyola amakulu ag'ensonga. Abatuula wansi w'akatuuti ak'engeri ng'eyo tebasobola kusigala kye kimu, kubanga engeri eyo eyambira ddala abantu obutabuuka bye baligwanidde okutegeera. Mukute essuula nnamba ne mutandika okukwata lunyiriri ku lunyiriri nga lunnyonnyolebwa bulungi. Wonna owabadde embeera ey'obusirusiru bugenda kuggyibwawo, oba obutamanyi obwo bugenda kuggyibwawo olw'amazima gano. Lwaki? Tumalawo obulimba n'obutamanya n'okulimbibwa okuyita mu mbeera ey'okutongoza amazima. Ate embeera ey'okutongoza amazima obulungi tulina okugasomesa mu bulambulukufu bwago. Ensonga ey'okubiri gye tulina mu Befeso essuula esooka onyolwe 18 gye tugwanidde okuba nga tukwatako, ensonga eno gy'ayogerako Pawulo mu ssaala ng'agamba bw'ati: mmwe okumanya essuubi ery'okuyita kwe bwe liri. Essuubi ery'okuyita kwe bwe liri.
Y'ensonga ey'okubiri gye twagala okubanga tutegeerera ddala. Ndeeza olwolaba nti ensonga eno ey'essuubi ery'okuyita kwe bwe liri ejja oluvannyuma olw'okumulisibwa okw'emitima gyaffe. Ekitegeeza nti okumulisibwa, okwakirwa kye kikulembera okumanya. Tumanya nga tumaze okwakirwa, tumanya nga tumaze okuba nga tufuna okumulisibwa. Nti bwe tuba nga tumaze okubikkulwa endowooza zaffe, magezi gaffe ne gaakirwa, olwo tutandika okutegeera essuubi ery'okuyita kwe bwe liri. Nti bw'oyogera ku bantu nga ffe bannaggwanga, Befeso bweti bwetwogerako, Befeso essuula ey'okubiri olw'e12 egamba nti nga mu biro biri mwali nga muli wala ne Kristo. Tumanya tutya nti twali wala ne Kristo? Tumanya oluvannyuma lw'okwakirwa. Bw'oba tonnaba kwakirwa, omutima gwo nga tegunnaba kumulisibwa, tosobola kutegeera nti wali wala ne Kristo. Mwali nga mubooleddwa mu kika kya Isirayiri. Kati tusiima nti kituufu singa teyali Kristo twalisigadde mu kuboolebwa. Era mwali bannaggwanga eri endagaano ez'okusuubiza, nga temulina kusuubira, nga temulina Katonda mu nsi. Bino tubisiima kubanga okwakirwa kutuweereddwa mu kuba nti kati twalokoka, mu kuba nti Omwoyo wa Katonda atuyambye okutegeera biki Kristo byatukolera. Kaakati tetukyaboolebwa, kaakati tuli kitundu ku Isirayiri, kaakati tugabana mu bisuubizo. Ensonga ezo ziraba, Bayibuli ezinywereza ddala nti kaakano tumanyidde ddala tetwalina ssuubi olw'ebyawandiikibwa nga bwe biwandiikiddwa, naye kaakano tulina essuubi olw'ekyo Kristo kye yatukolera. Tulina essuubi. Bakolosai 5 egamba nti tutegedde essuubi eryatuteekerwanga n'ensi tennabaawo. Bagalatiya 5 tulindiridde essuubi ery'obutuukirivu. Ebyo tubitegeera tutya? Nga okwakirwa kumaze okujja, nga tumaze okumulisibwa. Bikulu nnyo bino byakutegeera. So ekyo kiba kitegeereza ddala gwena awuliriza nti essuubi lino tuliyitibwamu tutya? Tuliyitibwamu olw'obusobozi bwa Katonda obufuula omuntu abadde omufu ofuuka omulamu. Omuntu abadde omufu ye muntu abadde talina nkolagana na Kristo, naye kaakano omutima gwe ne gukyusibwa, ogw'ejjinja ne guggyibwamu, ogw'ennyama ne guteekebwamu. Era okuyita kuno okwatutuusa ku ssuubi lino lye twogerako kwali kuyitibwa okw'omunda, okuyitibwa Katonda kwawa abo bokka abalonde be, okuyitibwa okw'enjawulo, okw'amaanyi, okw'eggulu. Era bwe twayitibwa ery'essuubi erya nnamaddala eritaliimu kulimba. Ensonga eno emu ey'okuyitibwa Pawulo yagiddamu mu Befeso essuula ey'okuna olunyiriri olw'okuna otukakasiza ddala ensonga yonna mu bulambulukufu bwayo, nti essuubi lye limu lye tulaba ne wano mu nnyiriri olw'okuna ng'agamba omubiri guli gumu, omwoyo omu, era nga nammwe bwe mwayitibwa mu kusuubira okumu okw'ekitiibwa kwammwe. Twayitibwa. Kuyitibwa okwo kwa kuzaalwa mulundi gwa kubiri, era okuyitibwa okwo kwatutongoza eri okusuubira okwaki? Okw'ekitiibwa. Bikulu nnyo bino byakutegeera nti essuubi lye tuyina, ssuubi lya ssanyu ery'olubeerera. Ssuubi lya ssanyu ery'olubeerera. Lwaki twogera nga bwe twogera? Baluumi 8:3 egamba nti abo bonna Katonda be yayawula yabayita. Be yayita yabaggyako omusango. Be yaggyako omusango yabagulumiza. Y'ensonga lwaki tugamba nti bwe twazaalibwa omulundi ogwokubiri, mu kuyitibwa okwo twayitibwa ery'essuubi, ery'essanyu, ery'okujaganya olubeerera. Teriiyo muntu yenna Katonda gwe yayita gw'ataggyeeko musango. Teriiyo yenna gwe yayita gw'atagulumize. Kino kitegeeza tetufaayo ki kyonna kisobola tutuukako mu bulamu obw'ensi, wabula kye tugwanira okutegeera kiri kimu: ebintu eby'amaanyi era ebintu ebirungi ly'essuubi ery'omu maaso eritulindiridde. Nga bwe nayogera luli ne kaakati nyweza
oyinza obutafuna kino, oyinza obutafuna kiri mu bulamu obw'ensi, naye omanyi essuubi ly'oyitiddwamu, ssuubi lya nnamaddala, ssuubi eritaliimu kulimbibwa, ssuubi erya ebintu eby'amaanyi era ebirungi ebitulindiridde mu maaso. Yeeno ensonga lwaki Pawulo yali asaba fe okutegeera essuubi ery'okuyitibwa kwe bwe liri, essuubi ery'okuyitibwa kwe bwe liri. Ensonga ey'okubiri lwaki Pawulo yali asaba, yeeno wammanga Bayibuli gy'egendera ddala maaso n'okuba ng'enyweza mu Befeso 1:18 era nga kye kino ekitundu kye tugenda okuba nga tusemberayo ddala nakyo. Bwe tuwegamba owasemberayo ddala nti obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe mu batukuvu bwe buli. Eyo nno y'ensonga nti oluvannyuma lw'okutegeera essuubi ery'okuyita kwe bwe liri, ekyokubiri Pawulo kye yasabira kwe kubeera nga tutuuka ku ddala ery'okumanya obugagga obw'ekitiibwa eky'obusika bwe mu batuukirivu bwe buli. Pawulo yayagala Abeefeso bategeere, naffe tutegeere, era kino ky'olina okuba nga ofunira ddala bulungi mukwano, nti ffe abaali baafiira mu kwonoona kwaffe, era ffe abaali balindiridde okubonaabona wansi olw'obusungu bwa Katonda nga Pawulo bw'asomesa mu mabaluwa ge, ffe Katonda baalokodde era ffe busika bwa Katonda. Osobola okikkiriza? Gwe nange abaali baafiira mu bibi byaffe, ffe abaali bagenda okulaba obusungu bwa Katonda olw'ebibi byaffe, kaakano ffe busika bwa Katonda. Era Bayibuli enywereza ddala bulungi ng'eraga bw'oba ogenza mu kyamateeka essuula eya 32 olw'omwenda bweti bw'egamba, egamba nti kubanga omugabo gwa Mukama be bantu be. Osobola okikkiza no gwe nange tuli mugabo gwa Katonda. Isirayiri yali mugabo gwa Katonda. Bwe twogera ku kuva okwokubiri kwe kuva kwe tulina mu Kristo, tiffe abaali mu bwakabaka obw'ekizikiza kaakano tuleeteddwa mu bwakabaka obwaki obw'ekitiibwa. Era obwakabaka obwo bwa kitangaala, bwe bwakabaka obw'omwana we, bwe bwakabaka obw'omwana we. Nti nga Isirayiri bwe yali omugabo gwa Katonda, naffe tuli mugabo gwa Katonda, tuli busika bwe, okusinziira ku Befeso 1:18. Laba Zabbuli 9:4 olwokutaano. Bamenyaamenya abantu bo, ayi Mukama, era babonyaabonya obusika bwo. Abantu ba Katonda bwe busika bwa Katonda, abantu ba Katonda bwe busika bwa Katonda, abantu be bebalwa bebo be yalondera edda mu Kristo. Lawulo 14 bwe lugamba kubanga Mukama talisuula bantu be, so talireka busika bwe. Gwe nange tuli busika bwa Katonda ate talituleka. Matayo 28:19 paka 20 tulaga nti talitwabulira, talituleka. Eragira ddala nti ali wamu naffe okutuusiza ddala emirembe gino bwe ginaggwaako. Nti Katonda ow'ekitiibwa, Kitaffe ow'ekitiibwa yatulokola lwa kisa ku lw'ekitiibwa kye. Era oyo Katonda ow'ekitiibwa, Kitaffe ow'ekitiibwa, alindirira okubeera nga anyumirwa abantu be byalokola. Alindirira okubeera nga anyumirwa abantu be emirembe n'emirembe byalokola. Katwano osobola okutegeera ddala lwaki Pawulo yali agendera ddala maaso n'okubeera nga yasaba nga bwe yasaba. Ekisinga okuba nga kyewuunyisa gwe ssebo n'ennya bawuliriza, obugagga obwannamaddala kwe kubeera nga gwe nange tuweereddwa omukisa okubeera nga tuli mugabo gwa Katonda, okubeera nga tuli busika bwa Katonda. Ekyo kyewuunyisa nnyo nnyini ddala. Nti gwe eyali afiira mu kwonoonakwo, gwe eyali agenda okubonaabona okulaba obusungu bwa Katonda, kaakano oweereddwa omukisa okubeera nga oli mugabo gwa Katonda, oli busika bwa Katonda. Pawulo kyali ayaanira tutegeere essuubi ery'okuyitibwa kwe bwe liri, fe okutegeera omukisa ogutwereddwa okubeera omugabo n'obusika bwa Katonda, ate obusika obwogerwako bwa kitiibwa, bwa mirembe na mirembe,
kubanga bwe twogera ku Katonda ow'ekitiibwa ne twogera ku Kitaffe ow'ekitiibwa twalaga luli ne tulaga nti bwe twogera ku kitiibwa kitambulira wamu n'obuzito n'ekyo ekigwanidde n'obugagga n'okumasaamasa n'engeri y'enjawulo busika bwa kitiibwa. Kyovola bonna be yayawula byalonda edda be yayawula abayitira ki? Abayitira essuubi ery'ekitiibwa. Bw'abayita abajjako omusango, bw'abajjako omusango abagulumiza. Eyo enjiri ssebo ne nnyabo. Obusika bwaffe tebuli wano. Bino by'olaba olunaku olwaleero n'oyagala ofune kali, n'oyagala ofune kali, Mukama waffe mu kisa kye waliwo ebintu by'ajja okuganya ofuna, waliwo byatajja kuganya funa. Naye ebyo tebinnyonnyola bulamu bwo. Oyinza okuba tolina nnyumba, tolina ttaka, tolina mamotoka, tolina kino, tolina kiri, naye omanyidde ddala essuubi ery'okuyita kwe bwe liri? Omanyidde ddala ebitulindiridde? Ye bwe yali wano abayigirizwa ne baagala omulwanirira, n'agenda mu maaso n'okuba ng'ayimya ne mu maaso ga Piraato. Yayogera n'agamba obwakabaka bwe si bwa nsi eno. Kino ky'olaba kigenda saanyizibwawo. Oligenda mu maaso n'okumalibwamu, kino ekigenda osaanyizibwawo. Olaba abatume bafa ng'abajulizi, bannabbi baatemwako emitwe. Ibulayimu Bayibuli emwogerako mu Baebbulaniya ne mukyala we nga ye naye baanoonya ensi, ekibuga ekitazimbiddwa emikono egy'abantu. Gwe nange tuli batambuze. Ebisuubizo bino bye tusoma mu Bayibuli biramu, buteemalaamu. Olina kutegeera enjiri eno. Bw'ogitegeera n'otegeera Katonda kyatuterekedde, ojja kubanga otambula ng'onoonya okugulumiza Mukama Katonda waffe. Sobola kusukako wano wabula ogamba nti wanabakkiriza nate tunasinsika omulundi omulala okubanga tugendera ddala mu maaso n'okutegeera ebirala ebyo bitambulira ku nsonga y'emu mu lunyiriri lw'19. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere wamu nammwe. Amiina.